Nkwanjiza nate gwe mukwano gaffe atugoberera updates. Christine Nampeera yakakasizza nti ye yakoze enkyukakyuka ku mubiri gwe naddala ku sayidi ey'amabeere. Christine Nampeera mu posti ku Instagram yavuddeyo n'akakasa nti ye enfaanana ye gy'alimu kati gy'asinga okwagala newankubadde aze abeera mu sizes ez'enjawulo mu bulamu bwe, wabula ku mulundi guno enfaanana gy'afaananamu ya njawulo era ye agyenyumirizaamu era agyagala. Christine Nampeera yapostinze ekifaananyi ng'alaga nti bwe twogerera ebbeere yali situddemukko era terikyalinga luli we libadde, nga Christine Nampeera mukyala munenemuko, sayizi nnene, wabula yalabiseeko nga yakyuseemuko ku mubiri gwe era yagenze maaso n'okuba nga akyusaamu ku mabeere nga kati we twogerera matono ate yagasituddemuko. Christine Nampeera yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Instagram n'agamba nti oluvannyuma lw'okuba nga amaze ennaku 2 ng'ali mu kuwona, awulira nga omutima gwe gujjudde essanyu eringi. Yagambye nti talina bigambo bimala ebisobola okuba nga binnyonnyola essanyu ly'alina ku mutima. Omukyala ono yagambye nti yeeyagadde mu buli shape gy'abadde nayo mu bulamu bwe, wabula ku mulundi guno musanyufu nnyo era ali mulaavu n'enfaanana gy'afaananamu kati. Omukyala ono agamba nti tawulirangako ng'assa bulungi nga leero, tawulirangako ng'awulira awewuka, ng'awulira alina emirembe nga bw'ali olunaku olwaleero. Omukyala ono agamba nti enfaanana gy'afaananamu kati emusanyusa era y'enfaanana gye yeegomba bulijjo okubeeramu, kyekifaananyi bulijjo kye yeegomba okubeeramu. Era ye agamba nti omulimu gwe bakoze mulimu gw'amaanyi. Ba socialites ne ba celebrities ab'enjawulo bazze nga bakyusa enfaanana yaabwe, nga bakyusa ebitundu ebimu ku mibiri gyabwe okulaba nga bafaanana ekyo kye bayita okufaanana obulungi ku mulembe guno omutebi. Kakati omukyala ono Christine Nampeera ye yasazeewo okuba nga amabeere agakyusa gabeere ne shape empya. Tujjukira bulungi nti ne Gloria Buji yavuddeyo gye buvuddeko nga yaleese enkyukakyuka, nga omubiri gwe gwakyuseemuko nga bw'omutunuulira olaba ekifaananyi ekirala. Gloria Buji newankubadde yakula bulungi nga ye yakula ne ffiga ye nga nyanshikweri, buli kimu ku mubiri gwe kwekiri nga kyakula bulungi, ye yalabikako nga olubuto lwakendeera, nga w'omulaba Gloria Buji omukadde ne Gloria Buji owakati banjawulo, nga ffiga yayongera okuba nga agishepinga obulungi. Newankubadde Gloria Buji yavaayo ne yeegaana eby'okuba nga yakyusizaamu mu ffiga ye, yagamba nti ye ali mu kuglowinga, ali mu kukula naturally, tanaba kubaako kyakola ku mubiri gwe. Newankubadde si ye celebrity yekka eyakabanga gwe baakogerako okuba nga yakyusizza omubiri gwe, ne Sheebah Karungi oluvannyuma lw'okuzaala omwana omutabani omulungi yavaayo nga naye ali mu shape bulungi, nga afaanana bulungi, wabula bafanzi be abamwagala ennyo baavaayo ne bagamba nti ono si ye Sheebah Karungi gwe bamanyi bulijjo, ateeka okuba nga yakyusiza omubiri gwe, ateeka okuba nga alina bye yakoze okulaba nga ashepinga omubiri gwe. Era akabina Sheebah Karungi ke yakomawo nako si ke yalina before, era nga abafanzi be bagamba nti yandibanga alina bye yakoze okuba nga ayongeza ku mubiri gwe. Wabula ba celebrities bano bonna bagenda maaso n'okukola ebintu bino okuba nga balabika bulungi era bongera okusanyusa bafanzi baabwe okulaba nga ate bongera okuba nga ate bafuna ssente. Stay tuned.